nga tukyali ku mitawaana emingi General Yoweri Kaguta Tibahaburwa gyayolekedde okufuna okuva mu gavumenti eya UK ate mu America kifumba mutuku bannayuganda batutte ebbanga nga balaga obutali bumativu eri gavumenti ya America nga bagiranga okuvujjirira gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa eya Uganda. Ebbanga lyonna ebimu ku bintu bannayuganda abali ebweru mu ggwanga eri America bye babadde bateeka ku mwanjo kwe kulaalika gavumenti y'eggwanga eri America okulekeraawo okubaako obuyambi bwewaayo eri General Yoweri Kaguta Tibahaburwa kwogatta n'okukangavvula mutabani we Generali Kaine Rugaba n'abalala abali mu bitongole ebyokwerinda abagufudde omugano ogw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Bannayuganda era babadde tebakoma okwo oluvannyuma lw'okukitegeera mu UN report eyafuluma mu mwaka ogwa 2024 nti Uganda government y'emu ku mawanga agavujjirira obuyeekera mu DR Congo nga bayita mu kuvujjirira akabinja ka M23 awamu ne gavumenti ya Paul Kagame owa Rwanda. Bannayuganda era nga bayambiddwako abakongo abawangalira mu America nate beekumamu ogutaaka okwongera okubanja eggwanga lya America okulekeraawo okuvujjirira gavumenti ya mwami Tibahaburwa kono okubateekako amateeka amakakali kwogatta n'envumbo kubanga okuvujjirira obuyeekera n'obutujju kabonero akalaga nti baba promotinga ettemu eriyitiridde wano mu mawanga agabeetoolodde njogera ku ggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda kwogatta n'embeera eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bino byonna lwaki mbikuleetedde ne neetooloola okutuuka eno nabagamba ku nkomerero y'omwaka oguwedde nti we tunaatuukira 2025 America ejja kubeera evuddeyo n'etakinga action ku bikolwa bya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa naddala eky'okuyingira omukago ogwa BRIC gwe nabagamba nti kuva lwe yayingira omukago guno abeere ready okweŋŋanga ebyo byonna ebigenda okubeera nga byekiika mu kkubo lye ery'okulaba nti afuga eggwanga lino Uganda. Era nennyongerako ne mbagamba nti nga Uganda government obanga eggwanga Uganda engeri gye libadde nga litambulira ku mateeka aga Vienna Convention okuyingira omukago gwa BRIC kaali kabonero akalaga nti nno Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa yeefudde kyewaggula era tali ready yadde olunaku olumu okubeera nga atambulira ku ntoli y'Omumerika kebeere gavumenti ya UK oba enteekateeka ey'amawanga agabirivingira mukago gw'amawanga amagatte. Kati bino wembyogerera olunaku lwa leero emitawaana gyolekedde era gyeyongedde okweyuna enjuye. Wetwogerera ennaku ntono nnyo emabega Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa yafuna abakulu okuva mu gavumenti y'omukulu Donald J. Trump ne bajja wano mu Uganda. Muve ku bali abafeera abajja mu ntandikwa abaali bakulembeddwamu omukulu amanyikiddwa nga Roland. Abo mbaveeko. Waliwo omukungu mu gavumenti ya Donald J. Trump eyabadde wano e Kampala ennaku ntono nnyo emabega nga 2 naye olugendo lwe lwatandikira mu ggwanga erya Congo eyo gye yava butereevu n'ayolekera mu ggwanga erya Kenya n'ava eyo n'ayolekerako e Rwanda era ennaku 2 emabega olugendo n'alufundikirira mu ggwanga lino erya Uganda. Naye kigambibwa nti mu bigambo bye bayogeddeko mu meeting eno eyabaddewo ey'akafubo wali Entebbe omukulu ono amawulire ge yaleetedde mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa gaabadde tegawoomya nakabululu. Bangi mwanditunuulira obukadde 10 obwaweereddwa abakungu oba ababaka ba paalamenti era ddala newankubadde nga bwaweereddwayo okuloobinga n'okubawa token of appreciation olw'omulimu gwe baakola ogw'okulaba nti bavotinga Coffee Amendment Bill okulabika nti lifuuka etteeka ekitongole ekimu okubeera nga kitwala authority over coffee factory mu ggwanga lino Uganda. Munnange omudidi guno miliyoni 10 ate gwabadde ne missoni endala Generali Tibahaburwa oluvannyuma lwa meeting eno ey'akafubo we yagabidde obukadde 10 eri ababaka ba paalamenti. Bino byonna lwaki abikola nabagamba ali kaweefube wa kwongera kulungiya linnya lye
mu mawanga g'abakyeruppe lwakuba nti ng'ebyembi binajja eno nga yakola effort okulabika nti alungiya erinnya lya gavumenti ye NRM ate mutabani we byonna abijungululirawo bunnambiro nga tannabana kubeera nga ate kaweefube atuuka ku ntikko kati kwegamba taata byapanga ate yo mutabani byapangulula gwanti bwabanga akyali eringa ali mu kulimba Abamerika ne gavumenti ye UK kogatta n'amawanga gali mu EU ng'agalaga nga Uganda bweri amata obuta era bwetambulira ku democratic leadership ate ye mutabani we ng'avayo ng'atwitinga ng'agamba tugenda kubafuga era Uganda tegenda fugibwa muntu atali munnamagye kati awo byonna mwami Tibahabulwa byabayogedde mutabani we aba abijjabuludde era takoma okwo ayongera n'okulaga nti no brutality yonna etekeddwa ku bannayuganda munnanga agirinamu omukono era ali mabega waayo kati awo mwami Tibahabulwa ne bwakomba kwerima n'alayira n'obugere n'abukuuta ku ttaka ng'alaga Abamerika nti nno tali mabega wa bikolobero ate nga mutabani we eri yakulembeddemu okuyita ku mukutu gwe ogubuna buli wamu ate nga n'olulimi lwawandiikamu obubaka lwe lutegeerekeka abakulu bali nange aba ayongera okuwa obukakafu ku bigambo ebya Bobi Wine byayogera entakera ng'eddembe ly'obuntu bwe lirinnyiridwa ennyo mu ggwanga lino Uganda neetoolodde nnyo naye njagala kutwala ku mulamwa guno mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa olwategedde nti Omumerika talina kalungi kamuleetedde wabula okumukunya obukunya guno mulundi gwakubiri mu gavumenti ya Joe Biden waliwo abakungu abajja wano mu Uganda ne baleeta ebbaluwa bakuntumye ebbaluwa eno ng'ewabula mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa ebyokujja mu 2026 abiveeko era bw'aba abadde abiroota abyenenye ebbaluwa eyo ye yabagula mutabani wa mwami Tibahabulwa okutabukira William Pope era mukaddako yamuwera ennaku mbale okubeera ng'afulumye eggwanga lya Uganda mwana tunno ebbaluwa eyo yali tennabana kubeera ng'ate ebabunamu bulungi omukulu Kainerugaba era n'ayita ku mikutu gye n'ateekayo obubaka obutategeerekeka obutalina mutwe na magulu ng'alabula okutemako Bobi Wine omutwe ne tugamba naye omwana ono yatayiga yabaaki amuloga muntu kika kyoyo kwegamba ebyo ne tubirekaawo kati we twogerera ababaka okuva mu gavumenti ya Donald J. Trump oba oliawo mutabani wa mwami Tibahabulwa gye yeewaana mu ntandikwa n'atugamba nga Trump bw'ali mu kiwezi munne era mbu n'enkolagana ya Uganda n'Amerika egenda kuddawo Trump kaakutte ekintu era twalabako n'omukyala Right Honorable Anita Annett Among ng'agamba nti Trump kaakutte ekintu ebintu byakubatambulira malidadi bw'abanga yono nga twolekedde okubalaba nga bateekebwako envumbo according to what happened in the meeting according to what transpired in the meeting kiraga nti generali babadde bamukunya ku mbeera eri mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo jjukira America yakutula deal n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo ey'okubeera nti bagenda kubeera nga bagiwa ebyobugagga eby'omu ttaka kwogatta nayo okulabika nti ebawa ebyokwerinda kati kaweefube aliwo wakulabika nti America ekolanga mediator nga tennaba kubeera ng'etekinga action kyova olabanga abakungu bano bayitidde Rwanda ne bayitako ewa omukulu William Ruto wa Kenya ne bayitirako ne mu DR Congo ate ne bafundikirira wano mu Uganda kubanga olutalo luno lwonna lwetoolooledde wano ku mawanga ago agamenyeddwa Uganda ne Rwanda be bagambibwa okubeera nti bavujjirira ate William Ruto oba Uhuru Kenyatta be baali emabega okulabika nti bagunjaawo enkola ey'okulaba nti amawanga gonna agali under East African Community tegaddamu kubeera nga gafuna obutabanguko era effort eno yabadde yakumitinga Ruto kugatta n'omukulu Uhuru Kenyatta babeeko ate bebongera okumulungula era omukulu eyabadde wano obubaka yabututte bulungi njagala okubeera nga nnyongera okubalambululira nti era nga mwami Tibahabulwa wano bamukunya ne munywanyi we Kagame Rwanda amawulire ge yafunye tegaabadde malungi okuva mu badelegeti Abamerika era wenjogerera nkiwa yatandikiddewo okulabika nti atema empenda ng'oggyeko okulabika nti yali mu meeting ey'akafubo nakulembera eggwanga lya Congo ate alina okutema empenda okulaba engeri ki gy'akyejjamu of which bakimanyi bulungi nnyo nti
ye culprit oba ye mumpembe ali emabega w'okuvujjirira obuyekera buno. Ne bw'olaba obuyambi bubadde bujja bugibwawo n'ebintu ebirala nga bikolebwa, bonna buno bubonero obukulaga nti n'omwami Tibahabulwa bamumanyi bulungi nnyo ebikolwa bye n'effujjo lye. Kati Amerika nno jjukire muyinako kiruyi kyaki kintwala mu mukago gwe yayingira ogwa BRIC. Omukulu yayingira omukago gwa BRIC kola ki? Mwenna njagala mujjukire nti ekyatwala gavumenti ya Uganda mukago gwa BRIC ya Amerika okubeera nti yabagoba mu African Growth and Opportunity Act Program oba giyite AGOA. Amerika bwe mala okugoba Uganda mu AGOA mu January w'omwaka 2024, January w'omwaka 2025 Uganda erangirirwa mu lubu lwa BRIC. Uganda bwe mala okulangirirwa mu lubu lwa BRIC, byonna byali bikolebwa gavumenti ya Uganda na Amerika byadaivatingibwa ne bidda ku Russia. Naye njagala tujjukire nti Uganda government egenda okubeera nga yeyawula ku Amerika ne UK nga ababadde bagitwala. Yali already yatandika dda okukola enkyukakyuka mu bintu ebimu. Ekyokulabirako, amagye agaali gatendekebwa gavumenti ya Amerika gatandika okutendekebwa aba Russia. Ennyonyi ennwanyi Amerika mwe baali bayita okulabika nti bawa obuyambi kugatta n'ebimotoka ebikakkanya obujagalalo, kugatta n'ebimotoka ebirwanyi by'entalo, byonna bye baali bawaayo eri gavumenti ya Uganda. Omukulu Generali Tibahabulwa yatandika kubijja Russia. Okumanya nga yanyiiga nnyo, yatuuka n'okuggulawo enkambi oba ettendekero oba ekkanikiro eryo nnyonyi y'omu Russia wano mu ggwanga lya Uganda. Abaakutteko ku luguudo lw'eruweero olwo n'olutambula nga tonnatuuka ggulu, nga tonnatuuka wa mukulu Kalebu akandwa naho. Waliwo ekitundu bakiyita Nakashongola, waliwo ekkanikiro ly'ennyonyi y'omu Russia, era buli nnyonyi yonna efa wano e Uganda etwalibwa mu kkanikiro eryo. Akabonero akakulaga nti buli nnyonyi kati eri wano mu Uganda majority gava mu ggwanga erya Russia. Kati nno mu America abajjukira ebigambo bya Trump byenjo keeping on nga mba reminding about, yagamba nga yakajja ti buli muntu yenna yayingira kaweefube w'okulwanagana n'eddoola wakuttunka naye. Kati ebyo byonna bwe tubigatta ne tugattako n'omukulu Bobi Wine obunkenke bwali mu kuteekawo, muganda wange tewaba mawulire malungi eri mwami Tibahabulwa ne bannayuganda abali ebweru w'eggwanga effort gye bataddemu okulaba nti baanika gavumenti ya mwami Tibahabulwa e Bulaaya. Mbalayirira obuyambi bwo buggiddwako, envumbe eteekeddwa ku bakungu abamu, naye ate mwami Tibahabulwa Amerika kati kaweefube w'okumuvuunika emutandikidde ddala officially. Nkiddamu gwe ng'olimu na NRM, vidiyo eno nkimanyi tejja kuwoomera naye nga te reality. Amawanga ag'abakyeruppe bagayita mpaawo alumirirwa nga talina kigendererwa. Mwami Tibahabulwa ke yalaga ekibuli n'eryanyi n'alaga abakolonial rulabo b'abakolonial leader be abaamufuula kyali leero kibanga kuwalampa n'okanyuga eddala kw'olinyedde bwe kuba kukkirira oba ogenda mmenyeka. Kati mwami Tibahabulwa abakulu bali abaamuwanika n'abakuba omugongo bali mu kumulaga nti ffe bakingi meekabo era ffe tuyina authority ku magenda go n'amajja go. Baamutandikiddewo okumufeffetta, baamutandikiddewo okumukwatirawo ku nkoona. Gwali eyatuulira walibadde weewunya lwaki miliyoni 10 oba obukadde 10 baabugabidde mukadde kano, baagala kudaivatinga kujja ku ebyo ebiri mu kutambula naddala ku pressure eva ebweru w'eggwanga. Era njagala okugamba nti mwami Tibahabulwa oluvannyuma lwa meeting ye gye yabaddemu n'Abamerika, yayitiddewo meeting n'abakungu abaawana bakiikirira EU. Lwaki? Yategedde nti Bobi Wine ke yayolekedde UK alina okutandika okwedifendinga kubanga agenda mwanika ku bikolobero n'effujjo lyakola ku bannayuganda omuli ekiwamba abantu, ettemu erifukidde ddala abaana baliwo, corruption of which wakati mu kwagala okwedifendinga n'agulirira abaka ba parliament era kyongera kumwanika nti ddala ali corrupt. Kati munnayuganda munange lwaki nkugamba nti olina kuguma bugumi? Omukulu tumwetoolodde gye yaliddukidde Rwanda nakumiranga na biwoobe, banywanyi gye yaliddukidde nabo mu meeting baabaddemu kubanga yaliddukidde Kenya, naye ate Kenya gye yaliddukidde nayo mitawaana myerere. Kati n'omu Russia yennyini
twalabyeko mutabani we ng'agenda ng'alina abakulu ba miitinga aba Russia. Ebyo bya bulijjo bibadde bijja bibeerawo kuviira ddala mwaka gwali gwa 2021 tubadde tujja tubalaba kuva lwe batandika okwewerera mu America nga balina enkolagana n'omu Russia. Kati ebyo tetukyabitwalanga bipya wabula kiba kiddako oluvannyuma. Gwe nkugamba ali eyatuwulira guma bugumi era nywera akadde bwe kanaatuuka ng'olina okweyamba oba okuyambako abo abali mu tuyambako okwenunula teweekwekanga oyimukirangamu kubanga bagamba nannyini mufu yakwata ewawunya. Obubonero bwonna obuliwo olwaleero bulaga nti gavumenti ya Mwami Tibahaburwa Maneyane mye. Katumala ofuna ebigambo bya Munywanyi Shama nabyo tubigatte ku bingi bye tuyina. Video ekyali mpanvu jimpereka like onsharingireko n'obubaka butuuke ku muntu omulala kubanga wano ebbanga lyonna tubadde twagala otuuka tulabe mu America ono ebbanga lyonna lye tumugambidde tetuganye obuyambi abuggyeko n'atekinga action ku bantu abamu ng'abateekako envumbo naye ki ekiddako. Kati eno video yeyongera okulambululira Omumerika kikyateekateeka okuddako okukola era katumala okgenda mu katambi tuwagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munonyeko ku namba ye gwe nayina embeera muyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Katumala okgenda mu katambi ka Shama ndyoke nkomewo tufune ate ebirala. Breaking news, ladies and gentlemen. Olutalo lwe nabagambako olutwala Museveni Kagame n'omuntu yenna yeesembereza BRICS lutandise kati luvudde ku nnyanjula olutalo lutandise nkiddamu olutalo lutandise era ng'essaawa eno wetwogerera America eri mu 25%, 125%, China eri mu 84% wetuyimiridde kati naye nga olutalo luneeno era mmwe bannange ono Museveni abavuga abazanyira ku bwongo kati agala bajja ku lutalo lwatandise nabagambye Omumerika yazze n'ayingira Uganda okitegera ono advisor gobaita Masad Boris advisor wa Trump ku Africa ku nsonga za Africa yasookedde mu ggwanga lya Congo nabagamba olutalo luno in particular beta against bill kati Omumerika yamaze okukakasa nti amaze okusecuringa Congo ayingidde Uganda olutalo n'alusimbula nabagamba ekyaleeta Trump kulaba ng'amaliriza de-dollarization ng'amalawo akabinja ka BRICS akateke kutaka kubanga Trump is a businessman. Yensonga lwaki Trump administration eno giraba eze speed nnyo okusalako Congo Biden abadde asooba wamaze okusalako Congo yayingiriddewo Uganda okitegera ekintu ekyo n'agamba company what are you ebbanga ddene mubadde mu Uganda nga musirise kiki yessaawa kati tusitule. Then olutalo luno lwatandise Trump yalangiridde tariffs ku nsi nnyingi naye zonna azipozinze for 90 days nabagamba tugenda kwogera zinensi zaagala kwogera ne Trump nabagamba everyone needs America ekyo kyote bakikulimba everyone needs America musigera ati China uyasose n'akola retaliatory amuwa Trump kyamukoza mwade 125% then n'aleta zinene ensendala nazigamba zigenda kukola kikwogera zitaddeko 90 days pause boogere azijjeko then n'agisweepinga n'agiteeka ku 10%. Uganda tariffs zikyakuliko Museveni saagala ojaguze yes wataddemu abantu ekiboozi kya Nyanzi naye nze nagamba inze Shama the Minister for Foreign Affairs wallahi toli nkuba diversion izo never. Then eno disclaimer muna Uganda nze ndi wa Minister wa Foreign Affairs President ali Bungereza eno BBC mugiraba Museveni gye yakozesa okuba amini propaganda ogiraba eno BBC President Kyagulanyi gyali esangibwa Bungereza colonial master waffe essaawa eyaleero nga Museveni talina media yonna esobola kukola propaganda mulungi ayina kukozesa mmwe the boys in this struggle abalenzi mu struggle not men okitegera kuba omusajja mwangu nnyo wakulaba ekintu n'agamba no this is not us kino tekiri mu direction yaffe n'akivaako naye omulenzi ekyo omwakyazanyisa kati Museveni yabawadde diversion okubika luno olutalo nti naye alulimu nabagamba nga nnaku z'omwezi lumu January Museveni yayingira olutalo luno n'alweyingiza nga patana wa BRICS babakubye 10%. Teri azoogerako ezo tariffs teri azoogerako okitegera ekintu ekyo bamulumbye dda Abamerika ne bamugamba sebo business wise story kive Congo mwe mutinkuule emirembe Congo tazoogerako President ali Bungereza nakugamba ono yakamalamu teri abyogerako kati ye Museveni n'agamba kati engeri gye wali akalenzi ke bayita Kashama
n'abalala abakola foreign policies bagenda kundabisa kankuwe Churchill n'alyoka n'abawa abalenzi baane bapapala nabagamba kweno app tulinako abalenzi n'abasajja but anyway eyo mpise bwisi temuddamu ku bintu agingamu okitegere ekintu ekyo. So Munnayuganda ekintu kyenjagala omanyi lwaki Museveni ono olutalo luno lulina okumukata nakugamba olutalo luno beetaaga ensi mmeka 2 kubanga China production gyebadde kola companies ennene multitech companies eza China okuli Foxconn nakugamba yekola raw materials zaki za Apple waliwo ne gundi company endala erinnya lyayo njerabidde naye ekola zi chip za computer byonna ebintu ebijja Congo na Uganda. Waliwo company ekola amatala ga chandeliers eri China ekozesa musenyu gwe Uganda gyegujja omusenyu ogwo gukola amatala China egujja Uganda teyina nsindala gyegujjamu okitegere ekintu ekyo ebijja Uganda kati essaawa eno nga America ekuba China tariffs ku trade zebadde imports kyokka neno mu Africa ali mu munyiga ajjako ba dictators abadde bamukkiririzamu nakugambye America is a two-way sword yensonga lwaki China kigenda gibeerera kizibu nnyo okuwangula olutalo luno. I told them nagamba Museveni ng'olina okero olyemu nga ye Minister of Foreign Affairs blood you are going to lose it all. Nensaba His Excellency Kyagulanyi President erinnya lyange liteekawo okumpi nnyo tulina okutereeza bino Museveni byayonoonye bino mbimanyi nkiddamu mbimanyi bino Museveni byayonoonye okitegeera ekintu ekyo manye engeri gye tugenda obitereezamu zino trade deals zitereere okitegeera ekintu ekyo. Museveni wamala okuyingira BRICS n'alaga nti ye ayagala nnyo China. Lwaki America ona concentrate nnyo ku China? W'otunuulira BRICS ono the largest economy alimu bamuyita China yawaga abantu bano nti yasobola obbawa looni n'abawa ssente ne beewaggula ku America. Kati America ayagala afaafagane n'omu China amwavuwaze economically amuteeke ku ttaka then kyagenda okukola zino ensi zino ezibadde zimuddukirako n'okumwewagirako nga tezisobola kukola kikumuwa ssente. Jjukira Russia ye alina byakulwanyisa w'amagye alina byakulwanyisa naye ate olutalo lwakyuka essaawa eno abaana ba people power babeera bagamba nti Museveni tukukoye tuviire ne bakera ku makya ne beeyiwa ku street. Russia under the UN charter tasobola kuleeta byakulwanyisa mbu ate bannansi kubanga batambulira muki balina ekintu kye balina civilian rule mu democracy ekola kati buli omu alina okurespecting ebintu bya munne. Ensi ebange badde mu democracy na human rights olina okuleka bannansi bo ne basalawo either bajje mu democracy obalete mu communism oba basigale eri. Yensonga lwaki kati Russia kigenda gibeerera kizibu okujja okutaasa Museveni ate China yandimutaasiza economically America amuconcentratinzeeko nkugambye ensi ziri endala zonna azipozinze okitegera azipozinze zonna ziyakubye azipozinze n'ateekawo flat ya 10%. Kati amala okwogera naye gwatereza nakugambye ono mu America agenda kwawuzamu ensi emirundi egi either ogenda kudiringa naye oba ogenda kudiringa na China. Kati bino bimuli bukuwagamba simanyi China asobola America tamusobola kubanga senga abadde amusobola yandibadde mu Africa kati nga China akola alliance n'ensi ezimu zino especially ezengaga mu byaki by'obugagga by'omu ttaka naye ono ye yamutegera nakugamba Museveni ono akola byakola naye mu China America ono amanyi strength ye weeri. Yensonga lwaki we yamubadde olutalo lutandikiddewo okitegera trade we etandise nakugambye kuno tebagenda kulwanyisa bikompola never naye bagenda kwekuba tariffs okakano omunafu agenda kupowa okitegera. Ati zino ensi zonna zonna endala azitaddeyo ku 10 China ali ku 125% kwali naye ng'ate bakugamba biggest importer wa China abadde America okitegera. Nakugambye luno olutalo Museveni lweyingiza Museveni yeyingiza entale ezi naye agenda kakasa duno nalubagamba weruggwera Museveni agenda kuba tali ku ntebe Kagame agenda kuba tali ku ntebe Tshisekedi agenda kuba yenywezeza mu bukulembeze bwe. Just watch the space okitegera watch the space. Biggest funder mu BRICS bamuttamu omuntu kakati agenda kukwata atya ssente aziwole bano abagenze mu BRICS agenda zibawola atya ngeri bamutta omuntu. Naye nakugambye IMF World Bank bonna bali kusaidia America okitegera ekintu ekyo. Then number 2 nze ekintu kino kwe nakitegeredde Trump alina kyabala era nabagambye abantu bano abeekalakasa kiri mu favor yaffe kubanga America egenda kuddamu concentrating ku dollarization kyakoze bannange kyakoze. So don't have any doubt ku Minister of Foreign Affairs temu bannanga mu fit for that position. Tetwetaaga muntu alina bitabo bya international relations. No, we just need a brain, we don't need the knowledge. Twetaaga brain esobola okukola awo. Nabagambye bino bigenda maaso mu bireke biri mu favor yaffe. Kati mu America n'omu China bettamu omuntu BRICS Museveni tugenda kulaba gyagenda okujja ssente. Nakugamba Museveni you are messing with another generation.
I am fit to be in that position wali okero oliye mukubanga nzizenga nkuwoninga ebintu bino ne kugamba abantu bodiringa nabo bajja kukwata kanywa bajja kukuba ezo namu zoleesaawo simanyi zigi 77+1 simanyi zino bricks ezikweyiniza tezigenda kutaasanga abasajja bano bakutabukidde kati njagala bakwate Kagame kale bamuwole ssente kuba ne Rwanda nayo kiri bubi kitokota Rwanda kitokota Uganda okitegeera ekintu ekyo muna Uganda wetegeke muzimbe eggali protestive vote wetulaga bo muntu akalulu kamujjeko nkugambye BBC eri kusaidi kati yafe Museveni yakoze sokola kwa amini propaganda okitegeera ekintu ekyo kati alina bamukolera propaganda koye kakozesemu abalenzi ba struggle abawe byayagala deni mwe mubuukire fa abasajja tujja kusomesa deni mu abalenzi mugira muzanyira ku ebyo okitegeera ekintu ekyo so bana Uganda twetegekere revolution yennyini eri tujjeko akasajja we are getting there close day by day naye Museveni okwagala zi diversion yakweka olutalo luno naye nakugamba togenda kweka munna Uganda lutalo Museveni bamuttamu omuntu yeyingiza mu BRICS Museveni yayingira olutalo lwa Bungereza decolonization kakati economy ekulemye oyingire mu ntalo bbiri ezaba superpowers decolonization and de-dollarization gwe aletedde ne Kagame ebizibu but we are getting there nakugamba you are messing with another generation Kyagulanyi mulabe edduka respect my president respect all the people power soldiers them muve mu diversion bana ba mama especially abana ba infinite class mwemba inako obuvunaanyizibwa muve mu diversion bya Museveni tulina olutalo lwatandise dda baganda bange ebigambo ebyo mubiwulidde bibadde loud and clear omanyi bagamba ono alya n'oli alya yemmere egenda amaanyi agawamu gayamba nnyo okira omuntu omu eyefudde nakyemalira era ekibonyabonya mwamiti bahabulwa olwaleero kwe kulabika nti mu kifo ky'okuteekateeka n'okuteekerateekera NRM nga pate yeteekateeka yekka kati mulaba bali mu kukuta bali mu kupapala kutuula bufofofo meeting ku meeting kyokka nga ate byonna bye babadde bakola babadde bulijjo balaga nti bo bakirimaanyi naye kati wetwogerera gwongedde okubamyuka njagala ne vidiyo eno gye tuba tufundikira nayo neme kubeera nga neetooloola nnyo tweyongere okunnyonnyoka lwaki tulina ebintu bingi bye bali mu kuleeta ebyagala okutujja ku mulamwa mu kadde nga kano ne tutuuka n'okuwa akadde ekifaananyi ekitambula ku mikutu emigatta bantu nabagambye ebya mutabani wa chairman mubireke mubirabe bulabi mubitunuulire kubanga mwamiti bahabulwa byeyo byennyini byayagala anoonya waabakwatira mumukimanye nti nayina pressure okuva ebweru w'eggwanga kati pressure eyo gy'alina okuva ebweru w'eggwanga bw'afuna omuwaatwa gwonna ng'ogwo gwe yabadde afunye oba opportunity gye yabadde afunye okukuba ekifaananyi ne mutabani wa chairman yabadde ateekwa buteekwa era bali mu promoting ebifaananyi bino tubeekebejje nnyo tubatunuulire nnyo abali mu kubeera nga boogera bye boogera tubatunuulire nnyo baganda bange kubanga ebintu bingi ebiruma bannayuganda okira ekifaananyi obufaananyi omwana ke yavuddeyo ne yeetonda tubiveeko tubifundikirirawo n'ebintu ebirala bitambulirawo n'olwekyo kambatwalirewo mu katambi eyo nabawadde opinioni yange ku ekyo ne mbagamba nti ebiruma Uganda bingi bali mu kutuvuga nga kaguddeyo tuve ku mulamwa ogw'ebyo ebiruma bannayuganda katugende mu katambi kano tuggale programu eno mbaagala nnyo tuddiŋŋane waliwo kyali wange yampeereza ekifaananyi kino nankubira essimu naŋŋamba wa ebintu bino nga bitandise otumalamu amaanyi kati laba bino ne mubuuza naye gwe bujega bw'oliko twafuuka tutya ab'omukwano nga nze sitera kuba mukwano gw'abajega. Can't you see that Museveni is acting so desperate okulabira ddala ng'akola ki nga discreditinga opposition gyetu essaawa eno kati fe abavubuka kwe tunyweredde kati nga ye alinga agezaako okugamba nti kano tekabanga kawaani nga balala kati bwe bakisiiga nti kawaani nga basajja bano bakolagana ne Museveni ne mugaa okay saagala obeere nga muntu ajja okusula mu nnyumba ate omutwe gwo n'ogujjako n'ogusuza mu toyi singa banene bakolagana ne Museveni then Museveni lwaki aba blowinga kavayi lwaki aba ayiwa ekintu kye kubanga okwekubya ekifaananyi n'omwana wa chairman Nyanzi ng'okolagana ne chairman Nyanzi bakola emirimu gyammwe kitegeeza chairman Nyanzi omudiscreditize emirimu gyo kigenda kufa. Kati you have to use your head and understand that this is not something that we would waste time on kubanga kino Museveni kyayagalira ddala
Hey, go webuze bagiru president bamekabe yake kubya na bibifananyi. Bwabanga atuse kweno level nga abantu abamu rivaling atandise n'okwekubya na abana baabwe bifaananyi kitegeeza kati sawe nali disparate discrediting antya opposition naye abantu abategeera they cannot fall for this. Abantu abategeera they cannot fall for this. Kuotu kanoloza loga kati Museveni ekintu kye lwaki ataba akyeyira nga yennyini yakyezimbidde. Naye the man is acting desperate. Yakati ono omwana ne muzo ono omwana goga nti akumalamu amaanyi yali abadde kodyo waffe oba owamwe. Kubanga nga yesimba okuba guild president yajjanga independent. Owanupu yajja nowa NRM najja naye najjanga aki. Singa bamuwa kadi ya NUP awo twandiga nti bannange ekyo kyandibadde it would be another story. Ne the fact that teyajjira na ku kadi ya NUP then you see wamwe. Kati ekikusumbwa nti olwokuba mwana wa chairman Nyanzi olwalero bitujja waneeno abaana abasinga bonna abogera ku nkyukakyuka wano ku internet kababe wawala kababe balenzi ogenda kwesanga nga family zaabwe ziri against ne bibakola. Kati sisobola kera ncha nencrucifying Nyanzi over his son kubanga naffe fenyini to define ku family zaffe tezikiriza betukola kugamba nti mannange obulamu bwo buli matiga. Kati ffe tubanga tusobola okudefine ku family zaffe nga tezikiriziganye bino betubeera waneeno ne tubeera ku government abasajja abasi naye ne tugaa ffe tetwagala kumanya what of Nyanzi son. Nze nkulisifying Nyanzi nti omwana lwaki tali mu struggle tali ku side yo. I cannot do that. Ni wankubadde nsobola okuba na appetite ekulisifying Nyanzi this time around I have to lose that appetite ne mulindire ewalala. Naye nonti at this time whereby nze ngenda kugwa muzanyo gwa Museveni kuba kino kyayagala bagenda okukola bino nga bino bye babagala mukole mudawo Nyanzi mukola kwate mutandika okufuna doubt mu struggle that is Museveni's target. Kati gwoba ogudde muzanyo gwo gwabagalamu kati wetwogerera eno yegenda okubeera topic etambula wiki number eri kati ngomanya waliwo obubbi obutambula era mwetegereze nnyo bino nga bigenda mu maaso babe bataddemu yejo kuba tokability ngeri wali obubbi obutambula awo Museveni ebyo byabayagala. Kati ze sola crucifying Nyanzi lwaki ni mudini yaffe y'obusiramu. Allah ina watu gambira nti inna min auladikum njera bide aya nga bwetambula yafundikira gamba fitina mu baana bammwe muli mu fitina bigezo bameka abazadde betulabye abaana nga yekutte ne maama waabwe ne bagala okutta taata waabwe olw'ebintu. Kati manya nti mu family mubaamu ebingiringiri nga bino ebyana ebitalowooza nti omusajja yali agala kutta kitange ne kisigala nga kikolagana n'omulabe waani wa taata waakyo olw'okuba kirina omulugube gwa sseete. Kati bino tebitwewuunyisa omuntu yenna ategeera. Kale bw'oba toli muzadde nti tosobola kitegeerera mu ango ya muzadde tobiwulira nti maama yegasse n'omwana baagala okutta taata waabwe olw'emmaali. Kati ebyana bwe biti eby'omululu bibeeramu mu family gwope wamwe temubirina family zibirina nga kyo kyerowoozaako kyokka. Kati kino ekyana bwe kibanga kyabadde ne Museveni we shouldn't even waste time on this kubanga ye Museveni target ya kudiscreditinga opposition olwalera abavubuka ababadde bali ku side muvuganya tutuuka ekiseera mbu tugweddemu amaanyi. No please enkyukakyuka titugitambuliza ku famire y'abambogo nedda. Era guboga nti abembogo olw'okuba bagala Bobi Wine balina bye bakoze nga bye bikumalamu amaanyi then gwe kyoliko tokitegeera nti ate bino tugenda defending. There is nothing to defend here. Tabangako waffe kubanga teyajjira na ku kadi ya Nuupu. Moreover ebyo byonna tubimanyi tulabye abantu bangi abaana bangi nga beewagudde okuva ku bazadde baabwe. Gundi tomulaba ani ono sali koja wange sali tomumulaba bebe kuru teyadifying against his father nada ku side ya Museveni. Kati tuleme kubeera nga abantu abatalaba bintu bibaddewo bino tebyandi tumalidde budde waliwo obubbi obugenda maaso tuli ku mutabani wa Nyanzi. No ne wankubadde tusobola okuba na appetite crucifying Nyanzi ngoli agala crucifying Nyanzi at this time around you should lose that appetite no mulindira mu ange endala kubanga wano oba ogudde mwekyo Museveni kyayagalira ddala mukole bino byayagala anything
that benefits Museveni is nalaira sinza chikola niwe kibanga kiba kigenda kunjo kyanzikiriza kinjo che nenga si kikoze Museveni asobola ki benefiting yes the hate I have for that man si sobola kola yo kintu kyonna kimu benefiting newe kiba kya kusaidinga mu kintu kyonna nga kine ebizibe birabi kigenda okundetera nguma ne kibindetera nenga sikoze kintu nga Museveni agenda ki benefiting mu that's me I'm out. Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is point tugenda kulawonye for starters impuliriza mu katoni. Nkuteede ebifaananyi ebyo bisatu oba bina mu screen. Churchill ng'alina Museveni, Chairman Nyanzi, Mathias Mpuuga, n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muliriza wano. Ku bifaananyi ebyo ebibiri n'ekyaba MP kyemuteeddawo wansi abaafunye obukadde 10. Ku kifaananyi kya Churchill ng'alina Museveni n'okukifaananyi ky'aba MP abaafunye obukadde 10. Kifaananyi ki ekikereyo enkyukakyuka? Kifaananyi ki ku byombi ekidrawinga enkyukakyuka? Nga bw'oba to addressinze ekimu ku ebyo bifaananyi enkyukakyuka ebeera affected n'etagenda maaso ku misinde kwebadde etambulira era ki ky'olina okusinga oteekako focus mu kaseera nga kano. Kifaananyi kya Churchill ng'alina Museveni, do you debunk that and the narrative behind it? Oba focusinga ku sente ba MP ze baafunye. Ku byombi kiriwo ekikereyo enkyukakyuka katuteekemu ku bwongo wano katono nga nkuwa example. Tunuulira ekisajja ki Mathias Mpuuga. Had the National Unity Platform n'obukulembeze bwaffe played defensive? Had the National Unity Platform found all justifications within the law to defend the likes of Mathias Mpuuga ng'afunye obukadde 5 back in the days nga yatayingira office? Would the same institution and these leaders have the moral authority today to question the extravagance of the government, specifically the parliament, okuwaba MP obukadde 10 olunaku olwaleero? Wandibadde okyalina moral authority to attack the MPs okufuna obukadde 10 had you not punished the likes of Mathias Mpuuga? Mu bufunze, the NUP and these leaders set a precedent nti extravagance of the taxpayers' money kiri. Whoever participated in it nga yali Mathias Mpuuga by then yayina okubonerezebwa n'okusteppinga down. Wadde nga yagaana, the National Unity Platform excused itself ku kunenyezebwa on the extravagance of the government. Mu bufunze, the actions of the National Unity Platform against the person of Mathias Mpuuga was a preemptive measure in the future okustoppinga ekintu kyonna ekifaanana ekya Mathias Mpuuga okuddamu okukapeninga. So mu bufunze, they did the right thing at the right time to solve the very same thing in the near future. Naddala ku muntu yenna ava mu institution eya National Unity Platform. Back on Churchill. For starters, I completely disagree with any adult involving as a person of Chairman Nyanzi in the mistakes of an adult nga zezamutabaniwe. Ankiddemu. Omuntu yenna akolera Museveni with intent or with ignorance ye muntu alumba the personality of Chairman Nyanzi nga mublaminga for the mistake of a child. Ate ng'omwana oyo musajja mukulu. Wulirizamu katono. Omuntu ogenda kwa excuse otugambe nti Churchill si asoose okukubya ekifaananyi ne Museveni mu ba guild presidents. That's one of the weakest reasons ze nakawulira. Nkuddiremu eyo yemu ku ndowooza ennafu oba ku excuse ennafu gye nakawulira. Why am I saying this? Lwaki eyo ndowooza nnafu? And this is the reason. Of course Churchill ye guild president asookedde ddala okubanga kitaawe mukulembeze mu nkyukakyuka e Uganda. Ate guild president asoose okubanga kitaawe yakakubwa either ku biragiro bya muntu bwe yeekubiza naye ekifaananyi oba under regime y'omuntu bwe yeekubiza naye ekifaananyi. Mu bufunze, kyabadde eri Churchill to study the room and read the room. Bitegeeza ki ebibiri? Okustudinga room or an event, omanya ki ekigenda okubeera ku event eyo, n'omanya ki ky'oteekeddwa okukola, the right steps to take. Okulaninga room to learn the room, kyabadde kyetaagisa Churchill okukimanya nti event nga kwendi wadde nga nabadde nyinza obutasobola kwabuzentinga
kyabadde kyamagezi okumanya nti ngenda kukwata endinga naye sigenda kwekubya kifaananyi na muntu yakatulugunya kitange. Wulirizaamu katono kankuwa example. Nkulage lwaki ensonga ya Churchill eri completely exceptional ku bagildi president bonna abaali bafunye ekifaananyi ne Museveni. Churchill afaanana n'omwana wa Sheikh, afaanana n'omwana w'omuwalimu, afaanana omwana w'omwaziinyi w'omuzikiti. Wadde ng'abantu bonna tugambe nti bagildi president bonna abasoose babadde basiraamu ne balya enkaafu, kisobola okubeera understandable. Wabula ekitali understandable ye mwana wa masheikh, omwana w'omuwalimu, omwana wa district kadhi okulya enkaafu. Lwaki kyo kyanjawulo nnyo ate kibi nnyo? Kibi nnyo lwa nsonga kitta erinnya lya sheikh omuwalimu ate ne kiremesa abantu bangi nnyo okwegatta ku Buyisiraamu. Ngezaako kuwa example esobola ofiitinga mu mutwe gwo lwaki omwana ono alina okusakatwa nga ye omuntu. We have to set a precedent nti tekiri okay kubanga oli bintu bino ebyenkyukakyuka naddala ebya revolution obanga olina omuntu ali ku front line mu revolution okola ensobi nga Churchill gye yakoze nga bwe kitali okay kubanga oli ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ovumirira the extravagance of the government and all its bodies ne weenyigira mu extravagance yennyini nga yeggwe Mathias Mpuuga. Kibooko yalina okuvaayo. The same thing kikirina okuhappeninga ku mwana ono Churchill. So mu bufunze bwagezaako kuyita eno diversion, you simply short-sighted. Kankiddemu omuntu yenna ayita ekifaananyi kya Churchill ne Museveni nti diversion. Mu bintu bino oli junior, oli amateur. Lwaki oli amateur? Gwesooka weebuuze ku byombi kiri bwe kikolera Museveni. Wati kakadde ne weebuuza the motive and the intention eya Museveni ne regime okupozinga mu kifaananyi ekyo n'omwana. Have you taken time to think like Museveni okumunogera eddagala? Kankuyambeko omukulembeze waffe yakizuula nti the best strategy okukuba Museveni ey'okukubiramu Museveni is by attacking each and every strategy Museveni uses. Atya akuletera Mathias Mpuuga ng'amuwadde ssente ogende ku defensive omudefending asobole okukubirako in the near future. Kikyokola okuba Mathias Mpuuga n'omubonereza. That's how our president has been playing cards zino ne Museveni. Setting up president ng'erimu kye bayita saddaaka ng'erimu sacrifice. Kankuyambeko, you got to sacrifice some little things okuyildinga in the future. Walina okubaawo saddaaka z'oteekayo n'ogamba this is going to be a sacrifice okutaasa the bigger image. Nkuddiramu obudde buno olina kukuba Churchill. Vidi egenda kuggwa bweti. Omuntu yenna gw'olaba ng'ayinvolvinga Chairman Nyanzi in the mistakes of an adult nga ye mutabani we, that person with intention or with ignorance akolera Museveni. Let me make this point very, very clear. Omuntu yenna gw'olaba wano ku internet naddala buno buvugira wano emimwa ng'ayinvolvinze the mistakes of the son ng'ataddemu kitaawe ng'azinenyeza kitaawe okukakkanya kitaawe, that person akolera Museveni with intent or with ignorance. Lwaki ofaananya abantu abalumba omukulembeze ng'abonereza Mathias Mpuuga? Toyawukanye nabo. You simply doing Museveni a favor okukakkanya a leader nga Chairman Nyanzi on the mistakes of the son ate nga mutabani we is an adult. Nkugamba ki? Olina kuba mutabani nga bwe twakuba Mathias Mpuuga kozi omutabani yabadde musiru obutamanya repercussions ezigenda okuva mu ye okutekinga ekifaananyi ne Museveni. Question eri Churchill, what would have happened to you ng'ogenze no attending omukole ekika ekyo akaseera k'ekifaananyi ne katuuka n'okigaana? Were you going to be suspended? Were you going to be suspended from the institution or from an institution? So it is as simple as that. Churchill wabadde olina teekamu magezi, wabadde olina all justifications
not only you as an individual but even in the public okuganuka okuye ekifaananyi ne Museveni lwansonga ekisokera ddala yakamala okutulugunya kitaawo kyakubiri kitaawo leader mulamba mu nkyukakyuka erubirirwa okugoba omusajja gwe okubyenziza naye ekifaananyi. So you had all the justifications you as a person ate ne republic tewakozeseza magezi kyakiri wamma teweerabira 2026 tulonda bwe tuti. Thank you.